ate bo abavubuka b'ekibuga ky'e Kawempe balajanidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okukola ekisoboka okuddaabulula ekitongole kya poliisi kye bagamba nti kifuuse kasobeza ng'ekiwalaata ky'embuzi ekirekerera omutwe ne kikwata amagulu nga bano nno mu kifo ky'okukuuma eddembe ate basibako busibi bantu ebisangosango n'ekigenderero ky'okwagala okubajjamu akawaliggo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azenga akyogera lunye nga poliisi bwejjuddemu kawokuumi era nti yeetaaga okuddaabulula okulaba nga abamenyi b'amateeka bajeerimbikamu bagobwamu. Kino kyawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga okugoba eyali ssaabaduumizi wa poliisi Gen. Kale Kayihura ng'ebintu bimulemye. Wano abavubuka okuva mu ggombolola y'e Kawempe wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala we basinzidde ne balaga obutali bumativu bwabwe eri poliisi engeri gy'ekolamu emirimu gyayo. Bagifuula poliisi y'Omuseveni era njagala kuwulira Mr. President poliisi yenna wekiira poliisi ekwasawuyo emirimu gyaffe tulimamenula poliisi bannaginunula poliisi ejjuddemu kawukuumi muzeyi Saabiti muzeyi Ochola obusajja bwa traffic wera wano webulira n'enguzi nga tubulaba. Bano basaba President Museveni akola ekisoboka okulaba nga anunula poliisi naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lijaguza ameenunula. Poliisi ekitongole ekisinza okusaza security ya Uganda tebakyalinako bunamalivu kugamba nti ki balinga abatalina abaprofessional mu bye bakola be basinza okuvumaganya gavumenti ya President Museveni. Tugenda mmenunula naye ow'ekitiibwa muzeeyi Freedom Fight of Africa tubale tukusaba otunuulire poliisi ekyalimu namujinga mungi nnyo. Bano era ng'abamu tubasanze ku katale k'e Kawempe bagamba nti poliisi ebakwata n'ebasibako ebisangosango gamba ng'ogwa kireereese n'okubakuba kyokka nga bwe babasiba babasasuza ensimbi okusobola okubajjayo. N'oba otambula wadde oba bakweyiiya bakusanga ne bakukwata tokutwala ku poliisi omala kuwaayo ssente ate nga bakuyungayunga ebisangosango byotategeera. Ebyo otambula ne bakwata ido nga tolina kyokoza ate bamala ne bakuba nakutuusa ku poliisi ne bakuteerako bifayiro ebikyali bibyo mala ne bakugayira ne bakusaba ssente emitwalo 250. Bakuwanze natuuka ku poliisi nga ndaba amazima tegakola. N'omujulizi kesi gye bantegako nagenda ku gurawundi ne nnoonya omujulizi najja naawe obujulizi buli kimu kina poliisi yaŋŋamba. Poliisi yaŋŋamba oyo aluddeyo w'obujulizi yajja leeti ne bansiba ne sasula emitwalo 7 ne kati nkyagisasula. Enguzi mu nsi yaffe yo. Bwe batyo baddukidde eri abakulira ekibiina ky'obwannakyewa ekya Concerned Citizens for Information Network okwekubira enduulu bayambibwe era ne basaba abakulira poliisi okujja wansi bababuulire bye bayitamu. Poliisi egenda n'ebagwako neyonoona ebintu byabwe abamu n'ebakuba ate ne balekawo nga talina buyambi bwe bawadde kati nga ffe aba Concerned Citizens tufuna okwemulugunya kwabwe first of all tukunoonyerezaako ne tusanga nga kituufu ne tuba forwarding nga bwe tusobola okuyamba ne tubayambirawo awo kati. Abakulira ekibiina ky'obwannakyewa kino Concerned Citizens for Information Network bongeddeko nti bakukolera wamu n'abantu ba bulijjo gattaka ab'obuyinza okulaba nga bagonjoola ensonga zaabwe. Muzeeyi Saabiti nga bwe bakukwasa ekitongole kya poliisi okigogola otunoonyeeko oba ffe tujja kunoonya tube nga tulaba obwannakyemalira mu poliisi nga tubukendeeza wabwonoona obuwagizi bwa pulezidenti. Wetwogerera nga poliisi ebadde eyongeddemu amaanyi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka ng'eteekawo kamera enkesi n'okwongera abasajja baayo okulawuna mu bitundu eby'enjawulo. Mike Mutevi, Delta TV Amasukkulumu.